Tumumanyi naye nga y'omuntu ali emabega wa abe mukibi y'omu kubati y'omusomesa we Katolu Bwama Ashraf Simwogerere Mariam Ndagire kati abo nga wembogedde baba bali mu kibiina ky'omugenzi gye bava bagera ne bakola kye batuuma Afri Diamond bali bakola under him ne bava ne bagenda bakola kye batuuma Afri Diamond ku Batfare Theatre late ekimana Sprinting Up Diamond Production ne Esembo nekola ebyayo ne Afri Talent nekola ebyayo kati mu Afri Diamond kitegeeza nti we baawukana mu Ashraf Simwogerere agenda ne Katolu Bwama then Mariam nasigala ne Abe Mukibi kati Abe Mukibi okwebegatirwa kuba ba Patrico kagatako ba John Segawa n'abalala so kakati buliwo ebibala byonna by'omanye ebiri wansi w'ebigere by'abantu abo omwami ono alinako contribution kubanga yali musomesa w'abana abaatandika so kati generation ene eyinza okubanga emanyinya Afri Talent because ensi taano emabegeyo kudawo BSc then emizannyo gye badde bazannya ku Batfare Theatre Katolu Bwama olw'emizannyo gy'abadde akola oyinza okubanga obadde omumanyi naye kati musomesa we ye mwami ono yafiira mu America eyo era abantu ab'enjawulo baavaayo okubeera nga ate batwekayo obubaka waabwe obusaasira nga bw'okinyonnyodde I think nasomako ku eposi ya Bobi Wine ng'alaga ye we yatandikira actinga yali under ba Mariam Ndagire ate baali under ba Mariam Ndagire baali under Omugave Ndugwa so kati no generation eyinza okuba nga teyafuna mukisa kukola naye ate era amabegako abadde akomangawo ng'akola movies kati era ne mweno generation weka waliwo badde bafunye omukisa okukolako naye ng'omuntu naye abatafuna mukisa kukolako naye ng'omuntu at least bakozeeko n'abaana and if I talk about stage drama tosobola kubuusa maaso Mariam Ndagire tosobola kubuusa maaso Ajabe Mukibi Ajabe Mukibi y'omu ku bannayuganda aba representinze Uganda we kuba kuzannya firimu omanyi kuba kubina ebyokuzannyazannyamu aba azannya firimu ez'amaanyi student we Anko Kato ekijjano mu mizannyo Anko Kato yalina likodi ya omuzannyo ogusinga okuba ogw'ebbeeyi masikini ku lujjuliro yali ya dola 10 by then nga giri emitwalo 25 nga dola 10 dola 10 ku Royal Theatre gye baamenya yalina likodi y'omuzannyo ogusinga ebbeeyi wano mu Uganda student we bwogenda ku Ashraf Simwogerere olaba buli muzannyo byolaba bino production bya drama nga mulimu fusion ya music ye yaleeta ebintu ebyo so singa ogenda otuna mu masiga ga art wano abaana be ba student be balina contribution ku industry eno nze ndowooza actually singa teyava mu Uganda n'agenda mu America tulina bingi nnyo Uganda byeyandimufunyeeko oweyinga naddala generation eno wakati eyabadde mu kumujjukira kuno owulira ddala nga olina ekintu kiwamwesingamu ono omwami so kompe ku kyabadde ku National Theatre wakawungezi kajjo He loved being African, no vayo. Naye nyambadde tayi eno lwaleero nga manyi gweze okwambala okujjukira ti mwambazi w'amatayi lwagwaffe mukayingira twakikiriza nti omuntu bw'akola obulungi mu art lwafa fensa tuleti gy'abasuti gaffe agasinga okunyirira aga black ne tuteekamu esaati njeru ne tayi myufu n'ebitiibwa byaffe netuteeka mu kifuba nti nsaaga mwami Kibuga era agenze kuzikayiga nga taliiwo naye era bw'ati bw'ayambadde ne matuvujo imujja mulaba ate kubanga esuti ya black agitaddemu ate naye alinapo abantu bwe boogera artist beerabira bo balowooza nti ba artist be bayimbi kikitukola bubi nnyo nze njagala gavumenti ekitegeere nakyo bwe boogera bebagamba nti ba artist bakola bwe bati ba artist they focus only on bayimbi ne balowooza nti bebalema. But we are also there by artists abaliwo era abakyalo aboku stage abazanya drummers ate drummers ezisomesa Omugave yatusomesa he became our mentor n'atusomesa nga tetusasudde wadde ekikumi ate n'atwagaliza
n'atwongera nayo okugenda ne tusoma MDD ne tufuna diplomas eza Makerere University. Naye Mukama yalabye nga naye amwetaaga kwe kumuyita agende abeere eyo gy'ali. Mugave kusuubiza nti omukululo gwo gugenda kusigalawo kuba naffe tulina bangi be tutendese. Musituke bentendese, baabo bentendese. Was a guy ze simanyi omuntu amanyi yali ayagala stagecraft. Posisegawa gwe manyi omulala ayagala stagecraft to that extent. Yabuusa ennyonyi wano ku National Theatre nga bwe tujja wano zino zonna flyers gula tuzikozesa cycloramas atambuza 5 watwane sin change 12 in a play, but because he could fly this era bwe tuyigirira flies ezo zonna tuziyigo zambusa nakola kibuli ttaala wano ng'ejja kukola naye nga teyabisoma. Naye nga twagala kubeebaza nnyo mwenna ku National Theatre. Thank you so much. Mwenna mikwano gyaffe, mikwano gya family bwe tubadde Black Pearls, God bless you. Thank you so much. Mbaddeko ku forum omukolo mwagiteekawo and I follow manje bigenda mu maaso. Mwebali nnyo, mwebali ddala. Omugave Ndugwa aviiriddewo mu kiseera nga theatre eri mu kugezesebwa. Bw'obala omuwendo gw'abantu bagenda mu theatre buli weekend n'abalala bagenda mu bikaali n'ebifo ebirala, abantu ba theatre beesaze nnyo. So ndowooza kakati kino njagala kwebaza agamba we twali tukola eggundi ya Teddy Bujingo luli ya commentinga ku look ya Bat Valley empya. Era saa zino bw'ogenda ku Bat Valley bagezaako okukyusa okwongera ku mutindo gwayo. So ndowooza ngaba artist mwenna aba generation eno mulwane ennyo theatre ddeyo, kubanga buli abantu gye bakoma okufuluma theatre ne content ayongera okujabulukuka. Abantu ekyakozesanga emizannyo nekola ku 8 nekolebwa ku 1 nekolebwa ku 4 lwansonga nti nga theatre kyekifo kyokka omuntu gyalowooza nti nno gyasobola okutuukiririza ekyo kyayagala okuwa abantu. Ate era ne theatre ejja kuddawo nga content yalinnye nga waka wanjawulo nnyo rehearsals nga si bya muzannyo, sikola mbukozi kufunamu ssente nga manyi you have to deliver. So ndowooza eryo libeera ebbanja kibe maybe kwe kuba okusasula kusobola okuwa Omugave Ndugwa okuwummula emirembe. Tuddeyo kweri theatre ng'omuntu ajja bw'ati banyumiza emboozi ya kupa theatre omufaana yava mu audience najja n'akuba Ashraf Ssemwogerere olw'omuzannyo gwe yali azannya. Kubajjukira katoba azannyanga emizannyo gy'Obwakabaka ebiseera ebyo nga conflict y'Obwakabaka ne district government y'amaanyi ne bazannya omuzannyo. Kati Ashraf yali azannyanga Katikkiro yali azannyanga naye ng'ayisamu Kabaka amaaso. Faani yawalirizibwa okuva mu audience ajja amukube. So kati gy'emizannyo ekyo omuntu nomumakinga to be part of nga tagenda mu yes, I understand abantu ina stress y'amaanyi nnyo naye ate gye mukomye okukola humor ne muwa chance comedy okubayitako. Kakati tosobola kulwanisa comedy ng'ozannya humor because of comedy amala obudde bonna ng'ayagala kuwandiika humor. Kati mwe message erina okuzza abantu mu theatre omuntu ozannye omuzannyo omuntu ave mu theatre ng'alwadde. Naye nga kale tubagaliza birungi byereere family tubasaasidde ate ndowooza tulinda arrangements z'okuba nga omubiri gukomawo ne bifanaganako bwe bityo. Kale ndowooza abantu bangi bakyaweereza obubaka bwabwe n'abyeko ku posti